Ladies and gentlemen, ochali ku the big 89.2 CBSFM and Night Radio abaliko understand MC wale ne DJ Neck tulile Latina mu lunaku olwayo tukiratandika wetu kulira freestyle play. Latina, let it go. Yo, let it go. Let it go. DJ day and me dance all chua. Muluganda nganga muganda. Tata no like me 1 minute. Hey. Vamos ise Latinum. Your boy them skillaje. Let's go. Yeah. Hey, do it for me now me bunch your mama. So me now look on me mama. After party we go cinema. Cinema baby we go penina. Hey, do it for me now me bunch your mama. So me now look on me mama. Hey, after party we go cinema. Cinema baby we go. Hey, me coulda rubber antes, but like if you got mama sit on my base. Hey, tell me cause your body be na yo, mommy your body good, tell it for me yo boy. Wale. Ladies and gentlemen, tuchalire Latina mu lunaku olwaleero tulina yatusazeeko bulambalambo kubanga ate tunyumyamu tusazeewo tuyingire bwetu mu freestyle session. Abaddaji kuba Latina kyekiriwo ebbanga lino lyonna lyonna obadde ku kiratinamu obadde obuzeeko ebbanga lino omanyi obuzibu obwantuukawo nebi management ate byesaagala nakwogerako kuba byali so stressing. So I took my time, I decided to do my own record label. That's Young Dollar Entertainment. And so far, signing out me bamita wevoka. Yeah. Tujjawo Latinamu. Otutandikire ku speed. Ovuga speed ya manyi. Management ate ogirese ate kali ofunye record label eyiyo ndekera agamba ndeke yambuza nawo. Do you know what a record label means? Nawe nyibuza akawo ejja tunyonyola maaso awo. Tudamu ku management katono nnyo. Where do we go wrong when it comes to management? From a manager where you got? I think management says this singer they don't do managing. Bakola ekintu ekirala nga onagamba mbo omuyimbi nesi ku managing because if we're talking about management, we're talking about big record labels like Swans. Actually, Swans is the best record label here in Uganda. You train one. What are you going to train about manager? But manager we bali abakabi. Yeah, we bali abakabi. Naye wao bakulira mu ensobi. Wogamba nti wano balimba mu olusi. Anti katajana kusubiza bya kusubiza. Natabi ending a big providing. So in the end normally lizanga tego chobadde subira kingi. Nofuna kitono nogamba you know what? Let me start my own thing. Mwakolaki mubiteka ku mpapula nomanya nti kati omuntu ono asuubiza kino bwekiti atukiteeke mu buwandiike. Uganda empapula tezikola era musayinga byomusayinize omuyimbi nawe weekyanga ogenda bibyo nasigala bibye Latina yekikola empapula tezikola. I think empapula zikola but then people don't respect that. Really? Sue you. Yeah. People don't respect that. No, you sue that person. No more suing. I got to trust me. Manager, I don't managing a single cent. I sue you. Manager, I don't managing a single cent. Kwa baloyo balababo. Baloyo abo. Abali ready okola. Abo bwere. Anti jukira nawo obo. Gomuteka mu business loyo muteka mu business nganti turufuulira. Ogenda lya 10%. Nawe obo ulira ngo okoye. Ngowulira oyagala moving forward because me when I started doing music I was still young even at least when mugaso got sent by then but then into kwisera nengamba you know what I'm still young and I'm still do this and me I believe in starting over. Okay. Yeah. Ugwe ensobi yali kugwe yali ku management yadenga tweka tugoke ozo sanyo ensobi manager yo abagamba yali kunze naye nange nina ensobi zange zenakwata mu manager okusinzira ebintu byeyansuubizanga. omuntu wagamba nti also relaxed abamukyamu nti wakikuba n'olowooza nti otuuse then relaxed. Nedda abamukyamu because I'm not relaxed. I've been doing music though I've not been getting that promotion that I'm supposed to get. I've not been meeting the right people but trust me right now I have the right people. Yeah.
Okay. So the promotion issue was the problem. Promotion issue was the problem. Olumu muntu omuwa kuba kati ebyaddala biri nti promotion ye Uganda you have to be with money. That's the point. Not Uganda wokka wonna. Wonna if you want something big kiri buli mu buli business. Bw'oba oyagala ekintu kyo kibeere nga kyakabi olina okussaamu. Naye kati mulowooza talent eziyite tuzirudizingirawo olw'ensonga nti kati mugamba nti buli kimu kya ssente. I'm just asking. Anti kati olaba in Nigeria, Tanzania. No, I'm just asking. In Nigeria, Tanzania, you're not allowed to sing when you're not in a record label that can manage you, that can support you music-wise. You're not allowed to sing. Okwewala bino biki smart promotion. In Nigeria, are kind of different. Osobola okuyimba n'ekiyinza okukaluubirizaamuko. Anti ng'olinamu baana bangi gye bali nga bali bokka ng'olaba oyo ashake kati akuba mu bina yajja yekka guni namupiikinga Olamide Zazu. But Zazu was this guy nga wonagamba guy Ghetto kati Gravity kati gundi Pokoli nawulira vibes ezo beats ze yali akola zezaaliko by that time nagamba you know what I think this song can do big. Ate we yaruzanyira Olamide ndoza na picking na support. So muliaga bagamba nti now music it's either you have the money or you know kubanga olina kasente oba tolina sente ngulu muzanyo ya talent ebyakola nnyo talent contributing like 10%. You have to be with friends. Okay. In the media. Okay. You have to be with cash. But you have friends in the media. They have friends with the media. But what makes promotion a problem? Promotion is like this. Remember, abantu boboina around you, you give them cash. They will not. Temuwa mikwano jammwe lati naamu. Nti ukasita omanya nti neeke kyali wange ojja kuwa wali. Anti kati olaba mikwano gyaffe teba delivering. It's better me I work with someone who is not my friend. Okay. That I give you my cash and you no delivering. Right now I'm working with promoter Juma and he's delivering perfectly. Even starting from my artist. Juma no munene. Baza no. Some guy yali akola ni baza mutono bwati muwanvu. Yeah, that Juma, promoter Juma. He used to work with Baza. Yeah. Starting ku project jetwa eyomuyimbi wange Sex and Love. Sex and Love tonight. Yeah. He has been providing perfectly to even my new song to the younger version. It's the first project me personally I did with him. What has been keeping you busy? Chechi bade chikukuminga tochali mu bantu nnyo toche n'amawulire ge twalowooza nti okakola you're more of a family man wafuuka wa family nti baby waffe mama baby baakusika nnyo ne bakujja mu ndongo. Neda me personally nasalawo nesooka na break. Yeah. I went through a lot in this industry. I think nali mwana muto by then, so you know otuka nofuna break. Believe me, I took enough break. Trust me, even those big artists from USA, the Justin Biebers, they no scam. Yeah, no scam, no studying auto game. By the time wakomera oloza game bate kyosemu oba bate kule semu latina. Never sobola kuchuka. Talent is always talent. Okay. Amata kasigala amata. Yes, amata naye waliwo omuntu waliwo ente ezikama ezivaamu amata nga mugana ganjawuloko ku mata agabaddewo ag'oluzzizzi kisinziira ente n'emyaka emeka gyokama. Ente webanto genze mu yamata tojja malako asoke kiba kyanjawulo for real. You have to take a break and restructure yourself, go back to the drawing board, no matter what went wrong. Yeah. Because me by then I was addicted. Yeah, I used to take a lot of alcohol. Yeah. I used to do a lot of stuff, but then I'm rehab. What was the problem? I'm sorry to ask this, but pressure. Music endongo eno yaleta pressure. Yeah, pressure is too much. Omanyi bino ebintu Katonda nnyo nsonyi okukwatamu nti bino ebintu bibeerawo mu music industry naye abantu batabyogerako. Nyina ekintu kyempulidde mu mutima gwange oyogedde ku issue eyo nti omuntu ali akuliza ayinza obutakimanya nti waliwo kyobadde oyitamu nga latina. Yeah. And I love that. Pressure is too much. And what is causing the pressure latina?
Ubo you have your ubonga gakati gwaka ina, then why are you having the pressure, man? Bafani basaba nnyo, bafani busaba nnyo, you want too much. Uganda osobola okola oluyimba actually right ne lubeerawo for 2-3 months. Ekinene nnyo we bamega 5 months, you know. But trust me, people do one song in Nigeria, nelumukyusizaawo obulamu. Latina, nze nina more than like 9 hits or 10 hit songs. But then people will expect much from you, you know, a lot. And that pressure, it's hard to be, you can't contain it. Who causes the pressure that now? Is it you, the artist? Simala, you have their pressure, you also man. Media. Media. Yeah. You guys cause that pressure. How, man? Anti katolava, nze wento alamuka break nengamba, you know what, kanso kensiga mukatono. Mavego. So kenji nzireko ku drawing board ndabe what went wrong. Ngamba lati na Yagwa. Ojukubire muke waka. In Nigeria, you can never talk like that on an artist. It's very, very bad because trust me, Oyinakyogera kyenjagala. Nina ekintu kimu kiwedde kibangamba. Nawadde Nigeria. If you've not been to Lagos, if you don't know what is happening in Lagos, if you've not been to Lagos, music industry Africa, then you know where it is. No. Abo batunda kyabwe. If batunda kyabwe. Because they are the leading, they are leading a game. That naye kuze bukuzi. Yes, it's kuze bukuzi naye kati dati munaffe kyaffe naffe otugamba obatu baddeko Uganda. Tujja manyando ngo ya Uganda bwetambula wali ntino kyayogera. Ofunanga nnyo omuntu alidinga. Bogenda ku gundi, bogenda ku iTunes. Notekam, omanyi music general gy'olasooka okuleetera. Afrobeat. You know what Afrobeat Yabwe. For Uganda? Yeah, it's for Nigerians. Bakifuula kyabwe but African beat. But they owned it. They owned it. I don't know even Nigeria, but Lagos wevauka. Let's talk about kings of Afrobeat. Whiskey, Burna Boy, Davido. Ugenda kubafela kuti. Kuva kufela kuti. Bakiyina. Bani. Nga wolaba nti amapiano aba South Africa bebasinga okugakola gabwe gaba ganjawulo. So Shakira abadde atudde awo, she blamed the media. Yeah, the media. Now otudde awo, you're blaming the media. Yeah, the media. Why are you blaming the media now? The media doesn't support as it's supposed to support. Really? Omanyi nti no omuyimbi like it's in those other countries omuyimbi bw'atwala time nga badde tayimba najja they just ask him tugambe break gy'obaddemu nga bwenkubuuziza bwenti not to say like lati namu obadde otubuzeeko nnyo abantu bagamba wagwa eventually ekyo kyoba oŋŋambye naye nga ggwe kyobadde oyagala okuŋŋamba. Omanyi nati namulaki kijja bwe kityo wali. Omanyi wali lwaki kijja bwe kityo. Those artists, they don't pay us enough than you're supposed to pay us. Baagala wali walajje omukolere DJ ne sweet. Yeah, sweet. Okitegere. Me have seen it in Nigeria. Buli omu ali ku magezi ge. Wali you wasoma psychology. You to advise me. Bagambe have to pay you. Yeah. Ngenze ko ku TVs ezo. Looking at MTV base, they give you back one sheet bagati you have to pay this amount for this period. You have to pay the professional bakusayininga n'okusayiningira. Buli kimu kya sente. They don't pay us enough to what they get. Naye kyagezaako kuba ng'ayogera oba okifuna. Nze nkitegera ekintu kyayogera kituufu. N'ekirala ezensi zonga zo they are supported by the government. Yeah. They are supported, real support. From government. Yeah. Negati sokola tuwano okola oluyimba nelufuka. They agree. iTunes nezigenda okujja ne bakugamba nti 50% egenda wano, gundi egenda wano, gwe ng'omuyimbi n'ofuna 25%. But remember, the art, the music, the energy is yours. Kati gwe ebintu ebisinga muyimbi. Nomaliriza ngo buno obusente bwa YouTube tekuli sente. YouTube is the lowest paid. Teri afuna mitwalo ku YouTube. Befumba. Ani
is the lowest paying. So what could be the solution, guys? Eno discussion je tulina wano ndaba nti ya mugaso nnyo. Nti it's not okumanyi owulira omuntu omu nga alina settlement gyayisizaawo wanaena jja n'agyongerezaako n'abadde ndaba show y'abakwano bange nga ndaba Alvin Keys naye ng'ali ku media era nga naye ayagala. Man, They don't pay us enough. naye alina kyayisizaawo wano kye twali tutenga ensonga enkulu nti nammwe abayimbi you're not paying us. We're not paying enough. Do you know why oyina ekigambo ky'okonyega ekya record label? Yeah. Nti Nigeria tulina tugenda isa muyimba tulina record label. Yeah. Those guys ajja n'agamba nti Wally, I'm going to work with Wally. Ne ebiseera ebisinga wano mwajja oyagala kule negundi buli omu ayagala kule naye. wakubira essimu Wally n'agikwata ng'akubira Neke. Bwe nkubira Neke n'agikwata ng'akubira Wally ng'akubira Yasin ng'akubira Dictator. Obugumiikiriza tewali. Ya obugumiikiriza tewali. Nti Atoba wali walaganyi kagende kule ne Neke. Golowooza oyina option odojinga kubanga kudojinga misolo. Yeah. At the end gigenda kulya. Gugamba kimu nti wali walagambe nina terms zange bweziti. DJ Neke agambe nina terms zange bweziti. We sit. You ain't the work with DJ Neke. Unyenge nga digende but Mr. Chris Luge tekayo then oje tulabe. No ita mu procedure. Ochoke digo yenyinyo ga record labels ezo. Record label that's what they do. Nti naye obane sente ngoli organized. In Nigeria abana bajjanga li organized. Nice out tune ne bayitamu. Olaba n'ekirala nze sinenya music industry yaffe because even n'abayimbi tufuna kitono. What we get is not what we're supposed to get. But the picture you're painting is too much. The picture you're painting etulaga nti mulina. Kati tugenda kuddayo ku Katonda nnyo nsonyi okutawanya. Tugenda kuddayo ku drawing board nga tulaga nti kiva ku mmwe era abayimbi obuzibu buva ku mmwe abayimbi. How you start describes how you end. Nti latina mwojja n'otulaga nti you're already there. Naffe bannamawulire tujja kutwalyamu image eyo gy'otuwa. First impression eyo gy'otuwa. First impression doesn't have anything. No. It has a lot. It has. Let me tell you something. I started doing music with a producer who had nothing. China Charina. Nitugamba Latinum is good. Supporting. Nenkola amanya gange, nenkola babo. Speedy ojaba speedy gyoleta. But remember, as a new baby hit songs already. Nesina chendina. Neti mwete musola kitegera musina chendina. Nino okuwambala obulungi, nino okulabika obulungi okitegera cause fani wali wabweru. Ye ayagala. Ekyo kyayagala. Ayagala kyakusuubiramu ye kyayagala. Yeah. Kati okuvaawo nengenda mu GMG. GMG already omusajja yalina sente ze Mr. Paul. Paul. Let me appreciate him. Yeah, he did what he was supposed to do. Kati when I took mu GMG just because my manager had money, even when it was contract we go over nechita netugamba, you know what, was naye yali alina bingi ebyokumaliriza. Still that's the same impression. Libali bandabiramu lati na minus sente. You know? But not forgetting enyimba zenakola hit songs nga 10 oli kati benyimira nengamba telecom like this telecom the companies zineza SMS 1 chichi Cola Tunes bwenzibuza mwali mumpadde sente meka. What contract do you have with them? What kind of contract do you have with them? If I don't have a contract with them, why would they put my music in their stuff? They can't. They do. Without you. Let me ask you something. They can't. Without you signing. Let me ask you something. Ochimanyi nti nno bwendeta contract nanjagala teeka nyimba zo kukola tunes omuyimbi alina oteekako omukono mu bantu abamu abalira egit okimanyi nti nno wano telecom like those companies. It's not necessarily. So necessarily your manager either manager nga n'omuntu yennyini bakubuuza next of kin naye ng'era n'omuyimbi omuyimbi oyinza okuba okola music nga nze manager wo me funding your music nga gwe tebikwatako I can sign. Eventually otuuka n'ofunamu obuzibu ne manager ne mwawukana, remember connection eriyo ne manager yalinayo omukono yalinayo sigini sente zonna zigenda eyo ye yasigninga contract ya myaka 10. Ekyo myaka 10 gyonna music gw'obadde okola ye yali asolo. But do you go down and follow your that contract? Suppose a follow up. You can't do the follow up, but then guys end up telling you, you know what,
Latin, there's something I want to tell you. There's something I want to tell you. Abazijjayo okiwulidde. Owulidde yennyini agaye baazijjayo. Work with people you know. And people you've started it now. No studying. Nti oli agamba nti sente zo baazijjayo. Mugamba I came here. Nze kennyini ng'omuyimbi. Mbabuuza niye bawa music wange. Mumukozesa. Nti manager wange yamubawa. Next of kin yani. Ebisere bisinga omanyi Black we yawonera sente za kwatino ne mubula. Wazi yasigazayo. Bali bazitwala. Simanyi YouTube bikibu nanga akina. Ekina bazitwala. Yali yeetagisa gyaliko emikono ebiri nga jemo ninotekako omukono gwange naye ateekeko nti yajja otekako manager n'agala gyo nagiteekeko namugamba wacha nomuyimbi alinako omukono anti tukitandise kati Kyakatandika. kitandise in this naye ffe gy'emyaka we twafunira ebyo ebintu nebadde Dimark. bakusindikiranga there's one company yoyogera kuba yeyo Dimark. Kati It is closing. You're closing or no closing? Eyo Dimark. You're closing. Nete mukimanya bayimbi. Eyo Dimark abantu. Ate bakula follow up. You're closing. All company over. CBSFM Dimark. No, kwezi all company yawe yakora tunya closing ati yali ya mna Uganda. Company we kola Ni bocha liyo music wa. Company we closing up. Company we closing up. Angamba. Kwezi all company space sure. Ni all companies zimu kweza kwa tune. Olaba company. Wala ya ni ya closing. Ati bayimbi bayino music wawe, bayino backlog zawe, bayino sente zali zaji mabega. Okitegera ngo ina sente zo waddo banja. Who is going to solve all this? Anya bina so ibinga bibi tuyitamu. Abayimbi buyitamu. Bino bino tuyitamu ndoze la saha yagendo Omwana lati na mono. Bwataba saha inakuba saha. It's either Saha or Saha. Or saha, because he has been in this kind of life, he has lost. He knows what an artist wants. You gotta do copyright. What you mean? Tujiina na enforcement knows. Wow. No, if they play my song, there and then money drops to my account. Anti enforcement yao tena butanga kuba applicable naye kati ezo zonna sente nayo yagala omuyimbi ajja UPRS kunganya sente abaganda kunganya sente ku TV desasula radio desasula wantu sasula sebo wala leero omuyimbi najja nagamba bampadde mulimu abafuna kabasa mulimu so who is to blame for that era ffe bannamawulire ensonga ya government naffe abayimbi ffennyini because the government has to support the entertainment industry. Entertainment industry brings a lot of money. Tanzania. Entertainment industry next to tourism. Even promoting tourism, we need entertainment. Yeah. Easiest way. Abatunafuya media. Bagaba media. Naye okimanyi muna abantu ababalidinga abasinga obungi tebatutebudde kusoma tebatutebudde kutravelinga kugenda visitinga ko industries endala workshops ava wano n'agenda mu industry ya Jamaica n'akubayo show n'amaana n'agenda for shopping n'addeeka tatutte time kutegeera industry yaba netambula etya structures baba wano big tree ali Nigeria ninzo mubuza yakumyuna musanga munyo abadde Nigeria mabega banga museye na munene ngine mubuza industry ya Nigeria but I'm sure he knows big tree do you know abantu bali nabo nze ngamba it starts from home china kutandikira waka batya omanyi me I always give examples because industries ziri wabulu zetukopa okitegeera zetulabirako omuntu asobola okuwumula okumala emyaka 5 ngatakola music ng'asirise ate ng'alya ku music we bwadda ku scene natimba show tour nekolerawo wakomawo ne product tamala gakomawo ajja nga alina naluyimba nekolerawo bw'avamu ezo tour n'alyokata album but do you know why? The fan base is original. Yeah. Nekati, lero yagadde Latinum, enchawaze John Black, enchawaze Wave Walker, people switch, tweet. osirika nga bakuvako nga badda nabagambo yo yagwa.
ne kati ndakira mulati kya media Onenya media. ekyo si kya media Latina sicha media nena mu media mulina obuzibu bwamwe obuliwa ati yogera wano ensi ekuwulira so obuzibu bwamwe bubuno you enforce false information on an artist like which information nomugamba omuyimbi yagwa kati people were saying nagwa I'm doing music. If you check my YouTube, I have like 4 new songs nga jeziri nga take good videos, good audios, you know. So chenjagala okubuuza oba bolo akwata batuukako music kyobola babogera we batyo andi kati ekyo kyenkugambye osanga omunauganda nga followinga Wizkid Ogutali musango gwa simu ye afollowinga Wizkid musango onamuganda ofollowinga Wizkid ogwo musango gw'amaanyi musango bati musango in that you have to support home first kati Wizkid go supporting tetulina mwoyo gwa ggwanga Latina okwagala okufaala oyagala obudwe bulai omwoyo gw'eggwanga ayinza okuba alina product gy'oyagala ng'oyagala kutuuna ku switi w'e Kenya noakatuleko ku switi w'e Kenya yakukomera njagala mbeko kyembagamba ekirala omwana neko nze njagala ongambe Nigeria nti luno oluyimba olw'abannayuganda olw'omunnayuganda oluyimbi bwati luzanyi mulimu ezizanyazanya yimba ki songa boost app ya senye twaga Shiba Shiba bamumanyi Nigeria naye bamumanyi Shiba kumumanya kyano music music wayitamu naye si nnyo naye tuyitamu kati njagala naye omanyi lwaki tayitamu nambalemu mu Nigeria omanyi mulema n'amakulu akuba oluyimba lusooka kuhitinga wano omaale Nigeria bali bamumanyi mu one state ali Nigeria bali bamumanyi nedda ebiseera byeyajjiramu wano bamusibe bali bamumanyi ne Davido ozuka yapostingako ku Twitter n'abuuza huza omaale n'amala n'agijjayo okitegeera nga naye yali tamumanyi zalawo Ubambe batamanyi Davido lwaki abazala ubambe batamanyi nenga bali bamumanyi ubambe batamanyi kyo kituufu mwe batamanyi nenga bali bamumanyi nene kinawala mola baba basajja batunenya what quality do you put on table compared to those boys chingwe wale wale zoberawo umuntu nakuleta ka sweet ka chocolate ka tupatwe kawo makazibu kali kava Kenya anti kati ulira nibakwetera bubu ulira bayo gada yakaleko mulyozi byo wera amataba bodi tukiro yo bubu wekuwadde wensobodde okukola okusinzira bwenfuna naye you competing on an international market anti international bero na mubiteka ku YouTube olugendo wena muteka ku YouTube anti fana tuteka the Diamond wateka tuteka ku YouTube right yes okimanyi Diamond yasinga ba subscriber mu Africa nina woteka Latina mwao naye asinga ne Wizkid ba subscriber asinga ne ba Davido ba subscriber naye wotekawo nange wenteka ne Davido manya oyo Diamond abantu bewaka bamwagala people in Tanzania support do you know why home first do you know why and they stream home first naye wotata no wale teri bayimbi balala Tanzania olowooza je bali abastruggling bagundi je bali do you know why bagundi babalevo je bali babona bali do you know why Diamond achikola ekyo ateka good work ku table Diamond yatandika kolezo video zemitwale 3 yali abafuna abo ebisere byali abafuna tandika mpola yali ina subscriber abo bola yamba kewa Diamond nane video nje yakola walo video zenka mbagala tena mbagala wala be video batita mbagala ngafu nyonyo yali nakasasi negendo la video ziri zakakula kati views zakakula kati Diamond ina ba viewership ina viewership are you blaming Ugandans you are blaming Ugandans too much twakola ki twakoze ki let me tell you something wale nyimbe nyingi ziri ku YouTube you know nga a lot of good music is on YouTube. Give me one song. Let me give you a song of Law. My song. I wouldn't Nonya Law nigga. Sija kuwa example ya Lwemba lwa muntu yenna. Olumba baluita Law by Latinum. It has a good video. Yes. It has a good audio. You know? But check the views. It has a good audio. Latinum Law. Latinum Law. Oba it's not our culture. It be YouTube music on culture ya Uganda.
Anti ensi ekyuka. Anti speed ezo kubanga ekyuka naye speed kijja ekyukirako Platinum. This is the anti ogambe tu. This is the song Wale. Yeah. Wale, this is the song. Katuli oluyimba. If I'm Good audio. Utugane good audio. Bade ndo manyo wimbo. Nina ekintu kimu kyenna notisinze. Naye butambula ebiseera bimu oyina by'oyiga. Nti Wale olaba abasajja ba Nigeria abo. Bakwata olulimi lwabwe pidgin. Lwayita pidgin. Ne balutunda pidgin olumanyi. Oluzungu lwabwe. To the extent ne Chris Brown alwogera. Kizibu nnyo. Beyonce inaga video ya recording. Ali mu pidgin. Nti kizibu nnyo okulima n'omuntu ali wansi akola ki alutegeera luba luzungu omuzungu lubenyefumenyefu omuzungu alutegeera asobola otegeera n'apiika n'ategeera kyabadde agamba Latinum, trust me, this song nduzannye wansi message Uganda n'alutegeera alutegeere Jomo Kasengo Jomo ali America oyo alumanyi oyo mwali mujemu ulira you trying to speak pidgin muluyimba luno audience etali yayo ate nga pidgin ono mulaba tosobola mu perfecting nga bo Anti let me tell you something. Me, I don't sing pidgin. kuba hit ya gondi ya Latinum nonya hit ya Latinum eyasookera ddala ne producer oli yali talina kyayina bali yalo olunyingi watugambye ati yatuliretike ku ekyo. Me, I want us to relate on that song. Okay. Why? That song, me, when I'm doing my music, actually, niwemba nyimba anti nyimba R&B, osegera, oba nyimba Afro pop, you know, I use my Jamaican accent. Yeah. Baby girl, go lo lo lo. That's not Jamaican accent. I've That's been pidgin. thinking of, That's you know, pidgin. even if you see the lyrics, just because I feel something like if I'm a now Vanessa, your body good Vanessa, like a hook, you know. Eventually even put it in Uganda. You put Luganda. Uganda. The accent using it's pidgin. Anti kati omuntu mwana chichiri chiri west what you're trying to sing chogezako kuyimba choyimba see audience yo You've not promoted it to its audience. Anti kati let me tell you something. today ndi joyagalo kitwala You've not siwe promoted it. butufu bwakyo Anti kati chenjagalo You've not promoted it there. Nyimba z'aba Nigeria zikuba wane ne audience yabo. anti bali kiri kyabo Asoka ki promoting wali. nonyeza oluyimba Lwatinamu hiti nze ngira kyejalo balaga wano nonyeza ti hiti Nyimba yasooka z'aba Nigeria wano ze ya betya zikuba. Omunayigeria nekyo kyenalabye. Omunayigeria ennyimba za Wizkid zonna. Sizo nambu zikwata wano. wabeziganira Alukola specifically. Alukola specific. Nati kyengugamba alukola specifically. Tekibuzo za wano. Nati naba yo Wizkid alukola specifically. For that market. For this market. Nayogera oluzungu nga luli proper. If I can provide boba tukola tukola ngato puma osegera nange nga nkola nemba nkola yeyagala ogifaanana lwaki oba tompagira nze owewaka gwosuubira okulaba sinakindi nkwokyeyo no promoting oli gwotasuubira okimanyi nti bootya bayiga ekyo ndi nze agenda okuziika agenda okuziika nze manyi gye bakuziika naye abasajja abo ate balina ekyo kye bakyusiza nti n'obwojja bwojja bagifula nga bw'okyogedde nti you don't work with your friends, some of your friends nawe bakola you don't respond. the reason as to why enyimba ezo muziraba nga z'amaanyi wano bakutwala obudde ne bajja ne bastadinga
what is really going on ground. Kyekigenda maaso ddala wano ku ttaka. Ne Ne bakola n'abantu abatuufu. Ne bajja ne bokya ne ba DJ. Ate lwaki tebabokya? Eno business. Baba bokya bazali. Latinum. Tambula ogende ku Trace Niger. Obagambe I want my song to be played. Malusu. Bajja kugamba please your music will play. But how many Ugandan artists are complaining nga music wa Tanzania abagenda yo? Do you know that music waba na Kenya okuzanya mu Trace music it's a must whereby They don't pay. Baino soka abana bewaka they give them that airplane nga wona agamba nti nzize wano ku CBS okitegeera jaga Latinum mwana wa Latinum tumumanyi okitegeera muntu waffe okitegeera you will first give me that first priority. Yeah, we do. But tetukikoze mukikoze naye kizulamu katono Latinum. Gomanyi gusimu tebakubidde bukubisi kijangu interview. Omanyi process gye twayiseemu olw'okwagala si kale what you're insinuating kituufu but there are few of us abasigazza that professionalism in the music industry waliwo DJ Nek nti naffe tumanya nti Latinum musajja waffe tuwayade tolina n'ekikumi kye wali otookyezzaayo for the love of this music industry tutwala obule tumanya nti Latinum alina oluyimba olwo balumpeereza wanene ku Monday ya wiiki ewedde manager and I'm like man this is a good song Neki wako mwa tugenda kwogera tulabe obutya buyinza okuba mujja netuteekateeka ne bakukubira essimu. That's the reason I why you're sitting there without paying a single cent. Ate kikyembadde nkugamba. Do you know the industry zakula ekyo kyokka nga bogamba nti olaba mwana mu Nigeria n'agamba nti ngenda ku interview ku Niger asasula. Tutine njitula mu industry ya olaba tunatola ebintu ebyo tutulejja ngaba faba bonoona alize nzizo omusango. Latinum wenakuita mu night ya tojja kujja kubanga nkubuulira do that something haka toyogende n'okwekyo ekintu okimanyi nti nno wano kati nze nakuba night noko it was your fault I did for DJs music I did nights for presenters I did what nights DJs you know naye kati kiri bwe kiti nze bwondaga nti oli kyali wange nontwala okubeera that first priority in the people in the artists you know me personally bw'okubira manager wange ye kenyini aba akimanyi agamba wali muntu waffe okitegeera tugende ku show but what is he going to give in return anti kati jjukira nze wampita ku show yange wotukidde okumpita ku show yange kiba kitegeeza ne music wange omukola batya omukuba kyengugambye ekyo olaba support scratch my back I scratch your back waliwo scratching up back ni muntu waliwo ajja kuyita nga alina platforms neneko wabeera omulala akuyita nga alina platforms entini okitegeera nze mbiraba nnyo nomugamba big platform going to do this and this and this ngenda kuteeka waliiri ku playlist zange ngenda kukolera ku iTunes ngenda kuteeka ku Tidal wano okitegeera TV tuyiye mu platforms zo zimulaze nomugamba come in my night nagaana oba nakusaba amafuta nsobola okugamba nti come in my night ngenda kukuwa amafuta nongamba ga sente meka ngamba okay nongamba nanga amafuta nago sikyagagala ngamba njagala waliwo tukiteeke nkiza mu business professional way angambe langa mugambe okay nange nti wait out time waliwo nongamba munajje kujanga na project ino njala je promotinga nomugamba okay luli nakuwa amafuta ga mitwalo 5 tugambe okujjanga ninanga show namba nojikuba nange olina okungulira amazzi genywako okugula eddobozi ate siga mitwalo ngambe ka ngaadana wa 5 nange that's business nga ne radios ne TV ne radio eno ino bulango bwekolo bwa swap kito katikamba naye si bwe kiri wano faba bonona kyembadde mbagamba kikino nga bwe muŋŋambye nti mu industry there are few people who are still doing that professionalism whereby they have their own people that they but you don't love them naye Latinum katono nnyo kaasooka episodes eno industry nze nyina ekintu kyendakirabako abaagala abayimbi oba abaagala music industry ate tebatwagala
Nkubuulidde. Kati ebimu ku byangoba ku ezo show byebyo. Bayize nsagala kuyita muyimbi ku night. Njagala kuyite ng'ogenda funamu omuyimbi era nange kati bwenkola Victor Kamenyi recently nakoze naye omuyimbi obadde osobola omukola nga tomusabye yadde nesso bamanyi CBSFM and Night Radio MC Wale ne DJ Nek tulina Latinum olunaku olwaleero alina oluyimba olupya naye nyongera okujukiza muganda nga awuliriza emmando nti obudde bwakedde dda ez'okukoteketeeka olunaku lwolugenda okuba nga lutambula z'okotema empenda butya bwogenda okuba nga otandika olunaku lwo twesuubiza ebintu bingi kati gwe guno omwezi gwatandise mwezi mupya tubeereyo ne twesuubiza ebintu bingi nti omwezi guno ngenda kukola kino nakino n'otuusa omwezi wakati nga tulina kyokozesa ogwe muganda nga awuliza emmando so gezaako okuba nga otuukiriza ebintu by'oba otaddewo okuba nga bituukirira mu mwezi ate bwe babiganye twaliriza obudde oba fumiitiriza omanye ki ekiviiriddeko ebintu ebyo okuba nga bituukirira by'obawagizako okuba nga wateekateeka olunaku lwonna lutandika n'essaala muganda wange naye nga teweerabira tema mpenda muti olunaku ogenda kuba nga oluyitamu tulina Latinum jala kubonga ku katono nnyo ku bantu abagiriko nga nange kato switch agambye ask him ekyamawula ne MC Kacheke all of ganange Magala Kenneth kwali, thank you so much for listening. Robin Michael ye kwali achale medeko, Fred Kawesi naye mulaba, MC Wizi naye mulaba, DJ Jemoka Sengene kagambi webale, King Michael big up on yourself, mama wangu mulungi Hajat Nuriat USA ole kubanga owuliriza. Banange kunyo mwami Roger Sidungu. Enege iguyangamba ali Abuja. Ni ali mu movie. Ye musajja wa movie, musajja bonaona ba movie. Bonaona musajja wa movie. Ninabi nayigira mu movie. Rogers Dungo yali connected. Ninabi nayiga mu movie era bingi. Kubaya kama ndenge ngata kwa simu yange ndo musajja gwenye mu connectinga kawo. Ninabi nayiga mu movie bingi. Okay. Nila kwante mu movie abamu abawano bimanyi. Osidiri nga nyona baba mubati nibendiri nga ndero yo kitandika nawo so tandika nogamba kati kiberewo. Latinum. Yo. Two position tubade nayo wano lunaku walenda senti you've been studying a lot. Being you badogeza ko kubanga oyiga no chusa tubyagala kuchusa very nice. Which is good. Enough we are ready to support you, bro. Naye let's talk about the new project now. The new project is called Tuliyanga Bazungu. Alimba challenge ya lukola ati nalu masteringa and shooting an Adrian Pop. Easy fashionista na nyambaza. Me, you know, I always give credit to people I work with. Yeah, promoter Juma ya Lorico for in the distribution part. Okay. Yeah. Okay, it's a brand new one. It's a brand new one. Outer Young Dollar Entertainment. Tugenda kujogera ko gosi. Ladies and gentlemen, brand new coming in from. Ya rumo ya kantu akukuluku. Kaimba kapia kubewa Latinum Tuliyanga Bazungu lira tukomeo. Okay, agamatia mganange Mikalo Vincent Ogambio Chaliko Sengabe Lawrence nawe kulaba waneno. Thank you so much for always listening in. Tuchali tuwadele Latinum olunaku lwalera kayimba kako kapya Tuliyanga Bazungu atugambye alina record label Young Dollar Entertainment era wevuoka yalimu. Kumiona mulio amanyiga tekinze kintu kyendalaba there's no tewali budde nti bwe buno bw'olina otandika. It's always that time kaseera kenyininya record labels zitandika teziyina by just consistency n'okulemezaamu n'okubeera nga kyokola okyagala you end up becoming big, a big record label. Right now we have an artist akola bulungi tuna distribute tulina omuntu atuyambako kubya promotion ate nga abikola bulungi oluyimba lwe waba nawe olulaba sobola ogejinga n'ogamba you know what Okay, ladies and gentlemen, kayimba kako kawuliri tukotese mundu za bbiri latita mubongeko atoza okuserendoza omuntu omu aye tuve wano era wewe kuweza sema yes sir. Okay. 88.8 CBS FM.